mwenga abayimbi abali abato kyekyali kibatutte mu kusaba okubazika nga muli balamu tunoonya hiti abantu balina amaziga eri ku mitima banje ensi bayiye naye mukama ayanguwako abalokole ensi ne bwekugaana ng'olina katonda byonna byampewo gweraba yesu bamugaana naye amaliriza ye kabaka kati mukwano wummula gwabadde n'entalo mu mutima muleka kulwanire entalo zaffe yazisobola agenda azuukuka nga bwomanyi ozuuka n'ebirowoozo yasuze bweru agenda wali ku buugi asaba obuugi akwata mu nsawo ajjeyo akabiriye ajjeko esente z'obuugi yakwata ku kikere yesu lyeddogo erisinga bagamba nnyo abantu omuntu alogera mu yesu era bakubuuzeyo ologera wa Jesus is Lord nze kyokka kyokka oli kye mugamba Pirate Beats Production. Kunyo okuteeza okusinga okwonoona bwoba gwe muntu oyo ayamba gwatamanyi mu nkuba kimanye nti waliyo eky'abantu abalinga gwe oyimirira n'abo abalumu abali ku mavi gaabwe obanga oli ddoboozi ly'abanaku abatasobola kweyogerera kukitangale libanna abakuseemuku kimanye nti waliyo eky'abantu abalinga gwe mulire enguudo zaayo azikola musanvu webanga otuuseyo waliyo omukono guli kwebaza obulamu bw'oku nsi kuno buweteko abantu abalinga gwe mulire enguudo zaayo azikola musanvu webanga otuuseyo waliyo omukono guli kwebaza obulamu bw'oku nsi kuno buweteko waliyo ekifo eky'abantu abalinga gwe kunyo kuba enkyukakyuka eyo gy'oloota ngera ogezaako nnyo okuwambatira oyo gwe bennyala ng'ogumira obugigi okutasoyalajana kimanye nti waliyo ekifo eky'abantu abalinga gwe mulire enguudo zaayo azikola musanvu webanga otuuseyo waliyo omukono guli kwebaza obulamu bw'oku nsi kuno buweteko waliyo ekifo eky'abantu abalinga gwe mulire enguudo zaayo azikola musanvu Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira
ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Lebongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwetuli amanya bampita Rima Sam obose okumpita Mechanic Rabongo. Katonda waffe yatutuma kwagala, yatutuma kubuulira njiri eriko ebikolwa. Teyatutuma kudduka mbeera yonna, yatutuma kwanganga, kujanganga na kujifutiza. Naddala ey'embi bannaffe gye bayitamu, naffe gye tuyitamu. Ebiseera ebisinga kikoma okudduka ebizibu byaffe gye bikoma okututaayiza. Olwo ne bitukolera entuula mwe tutaliva lubeerera. Kale nno ggwe naawe alina ky'oyitamu. Tokidduka. Yimirira okifeesinge. Tokikkiriza kuteeka wansi weerwaneko. Tokikkiriza kulipa ndipo naawe kirippe. Ekyo ekizibu kyotya ate nakyo bw'okikalira mu kitya. Ekikuboggolera ne weekanga naye bw'okiboggolera kyekanga era kisobola okudduka. Kuba mu akafaananyi bw'okiraga obutiitiizi kitesobola okukola kubanga kyo kituma omulabe sitaani. Aye tukimanyi bulungi nti omulabe sitaani yajja kutta, kuzikiriza na kusaanyaawo. Gwe Katonda we yakutuma ki? Kuboola, kusosola banno, kubeenyinyala, butagenda gye bali nga weefudde omutuukirivu. Nze ndowooza wandizemu ne weetereeza. Emboozi nga zino, ebikolwa nga bino bingi nnyo ku channel eno, naye ate twebaza gwe mwana wa Katonda abisobozesa okubaako. Embeera eno gye tuvudde paka wano tebadde nnyangu. Bannaffe bangi otusalira emisango n'otugamba nti lwaki mubagendamu, ng'otunuza otya microphone muntu anywa enjaga, muntu agamba nti ye anywa enjaga, muntu agamba nti musamize. Kituufu microphone emutunulamu naye tunaamukyusa tutya? Kale tuwulidde endowooza ye na kumanya lwaki yalowooza bw'atyo bayisa bw'atyo. Kale nsabira abo bonna abatukwatiddeko, abatukwatirako, abatusabira n'abayimirira naffe, abatatujajinga n'abongerera ddala okutwagala n'otuzaamu amaanyi. Mukama bawe omukisa. Omukulu Sebo, Lebongo Charity Foundation we bakama baffe batutuma wano. Obwana bw'oku luguudo bonna tugenda kubujja ku luguudo tubutwale e Kamengo. Twatandise okusereka. Omwana wa Katonda ali eyo. Awulira nga kikutte, kawulira nti omwana w'eggwanga wa mugaso nnyo eri ensi yaffe. Awulira nti naawe osobola okubaako ne kiwenyigiramu ne kikyusa ensi yo. Awulira nti enkyukakyuka gy'oyayanira etandikira ku ggwe, osobola otukwatirako. Twatandise okusereka essomero. Twetaaga material, amabaati n'ebirala. Baatubalira amabaati 120, sofa twaguzeko amabaati 60. Ebibiina 3 byo byawedde, katugenda ku bibiina ebirala 3. Tubuzaayo obukadde 3 okusereka mu emitwalo 4 mu 7. Obukadde 3 mu emitwalo 4 mu 7 okusereka essomero lino dimala, naye nga zino rooms 3 zo zaawedde, kati bino ebibulayo ebi eyakatugoberera essomero twayitemamu emirundi 2, portion eyokusatu ne portion esinga obunene. Kati eno gye tubuzaayo eno batusabye bukadde 3 mu emitwalo 4 mu 7. Sofa nayo kugisereka. Olwo no tudde ku art and craft room nayo gye tugenda okubalirira. Tukwatireko bwe tunaamala okusereka tugenda tandika okukola ground work. Tutandika okuzimba enguudo, tuzimbeyo ne bukoteji bw'abasomesa, tugulewo essomero mu butongole. Kale so tukwatyako ng'oyita mutuwayo kusiga ebifaananyi, kusiga nga bw'oli. Oso olina hotelo yagagidressinga n'ati pieces, kusiga njuyo, kuzika hotels. Ffe abasinga mu ekyo bw'otwesiga oba okubye ebinyonyi 2 n'ejjinja limu, oba oweereza Katondawo ate oba olese beauty wakaawo. Kikole ekyo tusindika kusabiriza kubanga tuli bakozi era yatuwa omukisa okukola n'emikono gyaffe yonna yenagi blessing. Ne foundations endala zoyitako bolaba nga zina kye zikola. Ziyambo ziwe omukisa ozibiguleko. Oluna akasente akava mu bintu ebyo kasomesa abaana, amadagalo, bagulira emmere n'ebirala. Ffe bwe tukola ku Lebongo Charity Foundation, kale gwawulira eddoboozi lino Mukama akuwa omukisa. Omukulu
Yesebo. Jebale kusebo. Okabye manyokooye muli mundayo olina obulumi ebintu kati byakyuka tobitegeera naye lindamu ebizibu byonna byo byayala abaana b'abantu byabasukkuluma olinga atalina muntu ayinza kuyamba mu nsene ennene luli yabagwangamu amaanyi ze nabalaba nga ne mbawo obujulizi ne baddamu essuubi nabo kati beebuuza nti nonna baaki embeera gye ndimu nginyiye era kati ntambula neemulugunya olugendo walukoowa dda naye ate neggolodi ayita mu muliro weerabange yalemwa ye Mukama akuyita muwanguzi okyayinza okuyimuka n'olwana n'owangula buba Yesu tomulese guma gutinte gy'oli agayanja ogasanga ogayitemu nga biwedde olimulaba Mukama yagamba talituleka olimulaba Mukama Onkubya akayimba. Akayimba nyumidde mbadde ndakufuwa n'enjijukira. Mbadde nino kayimbamu ate n'essanyu eddala omusajja oyo yateekayo ne concert ekituufu ndi kumulamwa omutuufu ddala omusajja gwe bayita Joseph Ngoma nze obuyimba bwe businga mbumanyi nkuyimbiremu akalala mbiramuko abantu balina amaziga eri ku mitima banje ensi bayiye naye Mukama ayanguwako abalokole ensi ne bwekugaana ng'olina Katonda byonna bya mpewo gwe laba Yesu baamugaana naye amaliriza ye kabaka kati mukwano wummula gwabadde n'entalo mu mutima muleka kulwanire entalo zaffe yazisobola obuyimba obusinga bwonna mbumanyi nakwata nani stop mixtape ya Joseph Ngoma nenji downloadinga omwaka 2022 gwe moyo gwe mbadde ntambulirako oyo bamuyita artist of the century ebintu byali ayimba kunze nga buli lwente nsobola okuziwuliriza buli lunaku buli wiiki buli mwezi buli mwaka ngaziddamu era ze nsinga okuwulira ku simu yange kuno naye ngamba ndi mulaba Katonda ndi mulaba eno mu mataba gyendi Mukama gyendi webale nnyo Mukama webale nnyo Yesu webale mwoyo mutuukirivu MR live tutandikidde mu masanyu anti tuvuddeyo eri mu nkere Kosovo kakati mulimu gw'olina gwakudda naye kujjayo. I am so happy ndi musanyufu nnyo bannange abatulaba MR live Mukama mulungi tukyaweereza enkwegezi kyatukubira enduulu nva mu Kosovo olwaleero luno ngenda kusula eno gyenzize ewapya tewali mazzi mwebale nnyo mwebalire ddala mwana wa Katonda atukwatiddeko okutuwagira obuwagizi otambuza bu video abantu ne basobola okulaba story yange kubanga bye bituviriddeko kubanga nyambibwa naawe mwenyini webale nnyo kuteekawo mugongo n'oteekawo ebigere n'oteekawo buli kimu kyonna kubanga simanyi na kumanya bwe nnyinza beebaza bannange eri nvuddeyo nfunye ennyumba endala era Joseni John kati ntandise amadaala okukalinnya ntandise okulinnya level kati wano tugenda okukolera obulango wegenda oteeka studio y'obulango kuba tuwayingira mazzi tutandike mpola kitanda tugenda soka tufune emmeeza kuba kati ndi ku mmeeza njaga tutandikirewo obulango bw'abantu ekindeese wano si kwebaka kukola straight away njaga tutandikire obulango bw'abantu nasooka tufune emmeeza ebyuma byaffe olwedde weebiri tubiteekeko nti oli ne waba atuwadde akalango ne we bubanca ne we bubaluli ko tukakola we tujja okutandikira segedde kati awo tujja kufuna ekitanda tujja kufuna entebe tujja kufuna emmeeza ebirala bijja kujja kubanga ku lw'ekisa kya Mukama olaba tufunye ennyumba ebirala tebisobola kugaana waliwo omukyala eyo yatusobozeseza okutuuka wano ebiseera ebisinga abantu abanaggwano munnange ate baba tebaagala nnyo okuboogera wadde nga ebiseera ebisinga mba encouraging okuboogera naye nkivaako olwokuba nti baba tebakiwulidde akabonero kano kakisa katukoze era ndowooza kyatutumye kiri kimu naffe kutambula mawanga na nsi yonna nga tusiga mu bantu betulisanga akabonero kano katusizeemu amanyi Kristo we atambula ne Katonda we era ndowooza be bamu ku bantu kati ababulira enjiri entuufu erina okubuulirwa buli mwana wa Katonda akkiririza mu Kristo
enjiri eriko ebikolwa. Enjiri ey'omulembe omujja nga Yesu amanyiza okujja yali etegeeza kino: si bigambo, tobabuula, tobenyinyala, tosala musango, tobasekerera. Abantu bano bosanga nga babi nnyo nga naye bubatunuulira beesittaza, tewali asinga Sawulo. baali bubi nnyo. Sawulo yali mubi nnyo ku mutima. Naye ate enkola y'omuntu ono yatuyambye, nange erudda njagadde nnyo kuba ffenna tuyigira ku bannaffe. Ate ne Yesu Kristo bwe yali ng'ayigiriza n'akolera omuntu mirako, yamugamba nga genda gwona, naye tomugamba ani akikoze eki, ani akikoze. Kati omukyalo oyo oluusi abaako oluusi ne byeyetangira. Nkwebaza nnyo, weebale nnyo nnyabo eyatutuusizza wano, eyatukoledde kino, wadde amannya go wagatukwese, naye nkimanyi Mukama ffenna aba atumanyi mu mwoyo akuwa omukisa. Aina bimutawanya bingi, ayinza okuba alina byayitamu, ye naye tatuukiridde. Alina emigugu gy'alina okwetikkula ku mirimu gy'akola, obulamu bwe, entambula ze n'ebirala. Awo wennyini awo mu bintu ebingi we yafunidde akadde akatuyambye. That is a big blessing from that person. Badde nsaba tumusabireko ku ssaala, osabe oba nsabe neggwe omukisa kaguve mu kamwako. Osabira omuntu eyo essaala, byonna byayitamu, byonna ebimunyonyogera omutima, ebimumenya omutima, ebimukaabya, ebimuzitoowerera n'ebimukooya emmeeme, Katonda abinunde bive mu bulamu bwe. Bwe kiri ngenda musabira essaala nga mpita mu ssaala eza Maama Maria, kubanga wadde ne Yesu Kristo yatukolera byonna, naye ate ne Maama Maria naye akolera ddala, kubanga sappula eyo ngisomye nnyo nendaba nga ne Maama Maria ono naye tulina omumusoosowaza. Kakati waliwo essaala ng'ovudde gy'otandika okwogera obuzinzi, waliwo ezange eziba zimastered nga nze mmanyi nti eno wengisaba nejja kukola. Ayi Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda tebaawuliranga nga wali oyabulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, era ng'akuwanjagira okumuyamba, era ng'akusaba okumuwolereza. Naffe nno tuzze gy'oli twevunise mu bigere ebyo nga tukaaba olw'ebibi byaffe, nga tukusaba ayi omubeererevu, gwakuli ababeererevu bonna nnyabo, tukusaba otuwe bye twagala ku lw'ekisa kyo, otuggulirewo ekkubo, otusabire eri Yesu Kristo omwana wa, tusabire eri Kitaffe ku ebyo byonna bye twetaaga ebitusoomooza, kuba gino emibiri gyonoona, naye emyoyo gyaffe tegirina kunafuwa. Tulina okusigala nga tutambulira mu mwoyo, tulina okusigala nga tukola ebintu ebirungi, kubanga mwoyo byatulagira okukola. Kakati nno yenna yatuyambye omukyalo oyo okusomoozebwa kwonna kwayitamu, essaala eno tugigatta essaala ze n'essaala yaffe, asobole okusumululwa, asobole okutoowololwa. Mukama omuwe omukisa, omulage ekkubo, omuggulirewo enzigi zonna ezaggalwa. Byonna tubisabye nga tuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Osaba sabe ne pyamu yagala kunsuula weda negumya weegumya bali akuba mu katebe nekaza bwekaza kangume mwoyo yaba asaba, mwoyo yaba asaba, mwoyo yaba nyambadde, kubanga munnayi nga bwe nkugambye emibiri tetulina kye tusobola kukola singa Katonda abatakoze. Kakati gye tuvudde eyi waliwo ebintu byenda bene byonneewuunyisa. Abantu bano bamenye batya okuyingira sitole yaawo yo yandaze, ate ndowooza Katonda awantu amu atutwalayo, ndowooza kutulaga lesoni nti gwe nno olabika osaaga, kumanzi namaze nendaba nga mbadde nkaabisa kajanja, wadde ndi bubi nnyo naye eri bannanga abantu bali bubi nnyo. Abasajja bonna baamenye ennyumba ezo, naye nga buli omu ali ku lulwe. Baakomawo ekiro, abamu bakolera mu kibuga, baakomawo saawa eyo 4:05, oli alina omukyala, n'oli alina omukyala n'abaana, n'oli omulala wa booda, bakomawo ogenda otuuka nga enzigi baazisibye, buli kimu nga bakisirinze nga tebalina nawe batandikira, baasula awo wabweru. Nze nabawaako kiri kibulangiti kyange ne beebikako oli omukyala n'abaana, abalala ne bafuna buli omu w'engeri gye yeebikka ne basula awo wabweru. Obwana buto, oli alina obwana bubiri buto. Kale ne ngamba kakati eno embeera ono anoonya ssente naye ziganye, kuba tetwazirina mu nnyumba, singa twali tuzirinamu twandibadde twabasa. Kugambye okumanya tuli baavu teri yadde yali abawadde yadde 10, ne ssente zaabwe ze baakozesa oleeta ebyo bye baayokya bayongera kufiirwa, kubanga abantu bonna baamenya ne bayingira. Era abalala mwe bali basula wabweru. Kati ebyennaku bisekerwa mu kusula wabweru, kuliko oli omu wa boda yali asigazzaamu kaabiri ye, naye tiyamanya nsawo ntuufu mwe yazisuzizza. Mbu bwazuukuka ku makya ayagala agenda asooka afuna obuugi, basula mu mpewo, ayagenda afuna obuugi asooka ayiweeyoko ku buugi, oba oli awo ne muwogo abeggumite.
okugenda okukwata mu nsawo yakwata ku kikere anti wali tuli mu swamp tuli mu lutobazi ebikere bingi nange mwenyini bulijjo bibadde nga bijja mu nnyumba n'enkisanga okwo n'enkijjako bugi n'enkisenda bingira biba binoonya kabugumu ndowooza engeri gye baasula awo wabweru byali biyitaayita ekinene ne kiyingira mu nsawo ye kinoonya bbugumu ensiriŋŋanyi ebiwukawuka byonna ngamba bibayingira awo wabweru kati ono w'ekikere yegwe nkunyumiza nti ebyembi bisikirwa agenda azuukuka nga bwomanyi ozuuka n'ebirowoozo yasuze bweru agenda wali ku buugi asaba obuugi akwata mu nsawo ajjeyo akaabiriye ajjeko esente z'obuugi yakwata ku kikere n'asooka ajjayo omukono tawulidde olwo n'addamu n'akwatayo n'akijjayo akuba endulu n'akikasuka kyagwa mu buugi esepiti y'obuugi bagenda kumusiba ekyamuyamba tekyagwa mu sepiki kyagwa mu kikopo kyagwa mu kikopo eky'omusajja eyali ali awo eyali baali bamumaze omubegera obuugi bwe muwogo wasuze bweru era kabiri yonna yagirekawo awo kubanga oli yasansabaga muwogo n'amusamba n'obuugi kati yafundikira aguzeeko obuugi bwe bwa 10 ne muwogo n'agulya n'oli obuugi ne muwogo yakomawo n'asooka atuula awo n'atunyumiza kati ate ne tusooka tudda ku olwo nate ne tusooka tusaasira oyo n'akaaba nanga nayenze kiki bannayinze nabaaki n'ebbiri zange n'ebbiri ekikere kiba kugwa mu sepiki ya buugi yali ajja kukomawo ndowooza ffenna awo atusolooze n'engatto z'embotofu tewali kiyali ayinza kulekawo bali bamutwala luzira boda gye baali batwala boda eyo nkadde buli lwagifulumya awo ffenna tumanya nti kati wuuyo afulumye bamuyita Amos afulumye agisamba emirundi 10 bweyaka ebanga oba kiki n'asooka abeerawo nga buli lunaku agipepeta abula Mukama Katonda tusaasirize nange bwe mba nfunyeemuko ku ndasi nja kuddayo bambi oyo sinamuwaayo n'engatto by the way aliwo engatto nange ze nasanga eyo nenzimutwalira kubanga musajja ato engeri gy'avuga boda obugatto bwonna bwakutuka bwaggwawo si nti kwogerera muntu bubi wabula Mukama Katonda mulungi nnyo bw'aba nga nzijje mu Kosovo ate era Katonda oyo omwe yantwalayo andage alage ensi kiki ekiri eyo bannangeeriwafu tobalabye abantu nga tunyumiza ekiro misana nkubekenye musana biki ebyo anti nkyakunyumiza wano nga bano abantu nga bamenya kati kiro misana awo buli omu natandika okukuba pulaani ayingidde atya mu nnyumba tewaliwo yagenda ku ofiisi tewaliwo yakubira bakulu abo simu buli omu nvudde ntya ku muggalo akasumeeni ow'ennyondo ow'ejjinja kizo ennyo muganda wange ekyali beegatta omulundi ogu kakati ono munnange ali opposite ye yali yantwalayo neŋŋamba waayo ate ye bali bamuteerako siru nyingi namubanja emyezi 6 neŋŋamba kamuyambeko twasula ku olwo ekiro ekyakeso bakusande nga okumenya oluggi olulabye naawe engeri gye lwayonoonesa olwo ekiro kiramba engalama bavu ne gajja naye nga kimu kyokka tewali sente wezigenda kuva tulina oddumenya afa kimu kujja mu bintu bye era ekiro ekyo ne tumenya Mukama n'atukwatirako endabiramu zaayatiko oluggi lwayonooneka najjamu ebintu bye swe 10 oyo naawona abasigadde bakyabeeramu batya simanyi bagamba baba batutyano batutirewa oli oweri asooka nona nziridde n'oli owawaliye ayogera nabo Amos yayogera nabo ye ne yolwete yamenya na kumenya bayita ekyuma ne balusala baleeta bulesi grinder ne bujjako naye bana abasigadde mutwe abeezaawo mutwe ono omulala bamuyita media yagamba ne yategeka ne ayinamu munda omwo n'ebyokulwanyisa omuntu yenajja Jambia omanya kusula wabweru ofuna omutima muganda wange gw'otamanyi Landiroad yenajja waneeno agenda kukiraba ate ze nnyo Landiroad anakola cha kati enju ye bagiwamba bana aba company ndoza bayinzo nabo zisula ate okituzivuddemu enkuba bwe naatonya ebisoto ne biyingiramu ezo zifudde zijja twali ya ddala bango abantu okuddamu okuyingiramu kubanga buli muntu ajjawo abakirabira nti kati zino bazimenya ate abakiraba nti amagano mataba abantu tebakyayagala kugendayo wabula Mukama Katonda aziwa omukisa abalala abanaazikozesako kuba naffe zituyambye zituyambye Mukama aziwa omukisa abalala bali babajingiddemu ne bawumulirawo nabo bafunemu kuba ennyumba ezo ngumo
bana tuvudde tetusasudde twonoonye ebintu tumenya abantu bamenye enzigi kale obulamu obwo embeera yetu tuusa ku ekyo gwe mwana wa Katonda ali eyo waliwo abantu abakulanga tebalabangako na ku mbeera eyo ng'ayinza n'okwewunya n'agamba gwe omusajja omukulu oyinza otya okubula emitwalo 8 yisasula ennyumba ne bakuba emyezi 2 3 4 5 6 nga n'amazzi gakuyingi nawe toyagalawo n'okukola ng'okola kiro na misana naye tokola ki tofuyambuuza naye abo waliwo omuntu asobola okubeerawo nga talina bukadde bwera 15 ku akawunti yowama mu Uganda wano kati kino nakyo kankikubulire sifefekka kubanza ondaba ndina muyimbi nsobola n'okufunako ku buyambi kati nga gwe nonnoonya abantu emiliyoni ndooza nga 5 tezina wezisula oba bavubuka oba basajja oba basula mu biyumba basula ku nguudo basula olaba abo bakabwenja abo bonna ku luguudo baba ne kutiya tebalina mayumba basula mu kutiya mu yeso se kutiya baba bachafu nasoka ningamba bana bachafu ne wankubadde balonda bicupa kera ku machoyo ngo senga toyo ogenda okubabuuza nga tewali budde mu kutiya mwe basula abantu abawala basula bana basatu mu nyumba kibaviriddeko abasajja bakozesa nti ayagala mutwala amusuzi yetamiddwa kati abantu bangi nyo tebalina we basula era mwebale nnyo MR live mugende maaso n'omulimu guno webaze omukyalo oyo era yayitiddemu MR live mukama akuwa omukisa onzije magombo onzije mu kuzikirira nga sisobola na kuyiya bulango ensiri ziringa njuki esooka n'okuyitako nejja wano kutu nosooka n'ogikuba kati nenyiiga negamba nesooka ejja nekuyingira mu nnyindo osooka n'otuula nosooka neganemwenimayakola teriemu nyingi zijja nesooka nezibeera wali ku ddinisa nozigo banange omanye ensiri ng'eri sibanga ensindike nebuuza okutwekwagaza ki newebikkula eno yonna nozigamba kale mulume era zisigala zijja wano ku mutwe era nze nga bwe nebaka waneeno n'ekigoye ne saidi ze n'ekigoye kati oluzi yate weebaka obanga omudde kwate ekigoye noziwujja ezifa nezisituka kati ajjoko moziwujja gye zikoma okuyimba ezibwe zitome oba okyali awo ebikere wabweru omwalanga bw'ogulabye bikaaba waliwo kiri ekikulu kyo kireka kyazaalira awo kikuba sawuti era simanyi oba studio nalikoze ntya olwokubiyiga nemubigulako omuyiggo nabyo biri eri awo webibeera bingi nnyo ate ne bwobiyiga tebijja ne mu nnyumba nga biyingira kati nze ate nze walusimbi neddira fumbe akabbiro kikere nze nga bwe mbiraba ngamba bugambye ate mmwe munjagaza ati era nga mbigira bugizi nembyongerayo naye nga binsumbuwa buli kaseera nga nkisanga mu buliri oba weebase ogenda okutuno eriiso bwoti ng'ekikere kiri awo nga kikoze kiti kibirengeje bizimba webiti kati nozuka nokitunira nogaana kati nofuna kati waliwo amazzi gye gabotola gye biyitira ne bwoba ogaddewo munju waliwo amazzi gana amazzi enkuba bwetonnya bwegatandika okuyingira siga nti gayita wanooka mu mulyango waliwo gye gama amazzi galina amaanyi waliwo gye gabotola gwe tolaba tomanyi olaba bulabi nga kitandika okufukula nga amazzi gavaayo wayitirayo ebikere ensiringanyi zivaayo kasi toteeka ekintu awo nekimalawo olunaku lulamba nga tokijjeewo ogenda okijjawo nga waliwo ensiringanyi waliwo ebiwuka waliwo mu nnyumba buli lunaku olina okuba nga obikyusa kubanga bw'okirekawo mu kinaabiro eri kali akantu akatwala amazzi bwe biyitira ezo ensiringanyi bwe ziyitirira ddala ziyuzi ogenda ozisanga mu kinaabiro ng'olingaze okuvuba oyangangidde eryato lya Nuuwa buli kisolo kiryo nosooka nozizza nze kati nali nakkiriza neŋŋamba bino mukama nina okubeera nabyo kubanga ne mukama naye muzibu yatukwata abantu n'atuteeka n'ebintu oba oliawo byandibadde bibeera eri mu nsiko naye alina ensonga lwaki yabiteekawo tubeere nabyo nze enkuba nga kugambye waliwo eri yatonnya amazzi negagenda mpaka wano ebikere ebinoso obusottasotta waliwo obuntu obuwanvu nga biyingidde kakati tolina bwogenda kati nga nange ninawe neogomye bwenti ng'okiraba kitambula kijja gy'oli naye otya okugwa mu mazzi n'ogamba mukama ekyo kiwete kidyenda eri nekijja nekibanga ekikutuukako nekiwuga nekigenda nekibuukira ggulu ku ngattoyo nekibeera okwo kyewogoma nakyo
ebyo bidomola nga bigudde wali byonna bitengejja ogenda okubitunako nga kuliko bikere kuliko ebiwuka ebidduka nabyo embeera bize kwetaasa nze nonge enkuba weeki ebyembi bisekerwa nga nsooka n'enseka nenkiyiwako kiti soka nkisikulinya soka kinkuba bulungi kati nentekako music nze ebintu ebinzikakkanya bisa music kukaaba n'okusaba bamuranga kukaaba nengalira omunda mu nyumba nenkaba n'amaaso gano negamyuka mala nengamba nayo waki sijja kukaaba tutambule tuka Joni waabwe n'osituka n'ofuluma n'ogera ne weewola akakomando n'okomawo n'okalya kati noloka jukira nyumba temuli masannyalaze sina ka radio siri waliwo watu sindi akasimu kano nako kagwako omuliro tosobola kayimbisa lunaku lulamba nobeera omunga ekimenke mu nyumba bwoti ekisenge tekuli yadde ekifaananyi tekuli yadde ki nobeera omwo n'ofulumako wabweru kate bw'ofuluma wabweru abantu nabo babiranga abawendule ne bakwerolera n'ogamba kanzire munda barabakyolwo era mwenzira munda nteekako music wange n'empuliza Joseph Ngoma nandise okuyegenda okuggwako nga nzikakkanye waliwo kali akayimba obulamu simanya nakula na maama ya taata sibimanyi nnyo nina okugenda mu eyo concert anti kati olwaleero obumusi bujjukira bunyenge gyotawankanye mwene embeera naye kyoba omanya buli tunakolanga program gwe ngamba nkuyimbire akayimba ka Joseph Ngoma nzinjagala nnyo kali nkuwa amatendo nkuwa amatendo kati njabitabula ngeri gye sawa zino gye tuli ku interview naye buli tunasinkananga nze nja kukubiranga yakayimba ka Joseph Ngoma era ne mu concert nyenda kugenda oba nayita mu kituli yanga 11 era kanakala eri lugogo oyo musajja wange muwagi easy muganda wange gwo obuntwala tetuyita kutagenda kwa Joseph Ngoma nga 10 nze ngenda genda sinza kutagenda Joseph Ngoma nyambye nnyo banaye mwena abali yo bera ko omuyimbi gwe wekwata naye nja kugulya ticket ya meka ya mitwalo ebidi ngenda kigula ticket gogende mukama yeba sijagenda kuyo mu church bachi maina agenda teka mu church ye luno yagenze lugogo luli tubadde tetumulaba luli tubadde nga mu church ye nze nali nanoonya dda Ngoma nga sinawe musingana naye lugogo ngenda kubeera mu bawagizi ati alina church chachi yeri luddawo eriawo banna masuba David wangambe dina masuba David yampama uli nati tugenda kunonyereza ne tuginze ngenda kunonyereza ne chachi ye weri ye kituufu oyo musajja aliko mwoyo yayimba ebintu nga yeyimbako ennaku gye yayita mu bannayo olaba ali lugogo nange ngenda kuba ebisaawo ate no chaliwa ani mukubiddeko wa oyo bannaye chaliwa oyogera naye echali wange wo oyo ye muyimbi w'ekyasa mugambi waliwo omusajja wange yagambye you are the artist of the century Joseph Ngoma kuwa amatendo kuwa ekitiibwa byonna bitwale gw'omuwonya ssebo walaga omukwano walaga ekisa bwe wajja zeje nalyeyo nga nali wala buli lwendozaayo nenkuwa amatendo nyenda bo masitaliga bulungi njabu kwibulala kanawo omwagala Justin embeera yebadde ensumbu yemu nti sibijjukira bulungi kamukamu naye oyo muyimbi wange Joseph Ngoma oyina ennamba ye kati ate ndina abantu abatuufu mwana mama totawana kuwulira muntu oyo omusajja bannaye nawulira nnyo ennyimba ze naziwulira kukuuma nenjagala mpulire producer yazikuba temuli producer temuli mu studio oba oyo omusajja endongo yagikolera wa oba lwaki abantu ng'abo endongo yaabwe etambula mpola endongo yakunyiga omutima nali ku Salama ku restaurant embeera enkutte nga ndi muyimbi music yantwaliriza bwoba olina byokola otekakaawo nga bwoyimbamu kuba abantu bonna bayimba ne waba bakazi abo wagenda mu kinaabirawo anaaba ayimba ne waba wafumba kati nange music nga ntwaliriza naye nga mpuliriza music yenna mpuliriza reggae mpuliriza raga mpuliriza biki nentuuka ekiseera nenyiiga nengamba naye nange ndi muyimbi bino ebyabano nga tebinyumira nga mbutufu buli kyempulira byonna byonna tebikyanyuma nga nekyaye nange nezange sikyaziwuliriza Mukama Katonda nannyamba nengwa ku Joseph Ngoma
ekyanyamba nti nali sikize ngeri gende kusali omuyimbi siwuliza track nze siwuliza luyimba lumu nze mpuliza non stop puliza mixtape oba Chameleone mukwata yenna nze musimu yange temubaamu luyimba lumba muyimbi lumu namukako Joseph Ngoma ngenyimba bazitegeka bulungi simu yange eriwa nga nyimba bazitegeka bulungi zona nga nsengeke eyaziselectinga teyakola munso bibulirwe luvaako obo olindiridde oludalo obe yayimba yanyumise nnyo simanyi nakumanya ne ntandiko 2020 ye muyimbi yekka bwemba nga ngenda lugendo oba ngenda wa nteeka mu headsets ne nteekako Joseph Ngoma newe watutuuka newe binyiza newe bijja nsigala mpuliriza nze kuchimu kyokka mbeera mpuliriza Joseph Ngoma tudde wano wale wangambye noyiwako ekisada esade kyoba okiyirako ki anti kakati amazzi gakuyingiridde oyiwako ekisaga obutiti obunyogovu sinawo mbubayadde kakuuka sinawo yadde kubanga ati abantu embeera ng'eyo bw'ozuuka ku makyagalo osooka onywe kacayi kati nze n'amazzi ganyigiridde obwedda nyimiridde bino ebigere byonna binyogoze osooka n'okiyiwako kati bw'omala okiyiwako n'osooka obeera ng'ebyatabiraba mbusima bw'okiyiwako kati okikuma gw'olaba oli Boston mu America osaze ogezi wa Trump kumugamba naye nedda mwana ali kilo yiwano siwendi n'okikuma n'okimalawo n'oyiwako n'ekyokubiri kati kiba kigwe tukiya tonnaba kulya wasuze oluba walidde akakomando enkuba etonye tonnaba tolina na pulaani yakuvaawo awo wabula olina okukiyiwako kati n'osooka ofuna nnolo n'ogamba kati ekiriwo wano wendi biri kiki kireka kinnimba gana amazzi galina ovaawo n'okwatirawo ebbaafu nosena amazzi ebitobye n'ofulumya wabwetu tewaba kiddako kuddaawo mbu ate simanya osunaale mbu biki kuba buli omu ababbize ku bibye tolina gogenda kukubira amazzi ganyingiridde agambe bambi kankusindikira omutwalo bakankwetera ekyokulya oba ogenda kufanjala oba tolina ogenda mweyo embeera eyo gye tubeeramu oli najja n'akuggalira n'esente nezikulema kitegeeza gwe oba obundabunda oba yobeera kiki kubanze ndaba enfunzi bazisindikira ku buyambi ndaba muna abantu bangi nnyo gye twandiyise enfunzi bana abaveeyo ne babawo obuki babasindikira ku buyambi naye kati bannayuganda tufuuse momboze baagala oli akunyigiriza odduka odde mu kyalo oba si kyogende mu batakumanyi waakiri obeereeyo ekiti kino kitaddeko kino sikutegedde bulungi ku kiti kino otaddeko oguti ekiyaga okisuddeko kikutonderawo essanyu anti kati nze kimpa vibe ya music oli memala okiyiwako nenteekako ne music wange kati awo ebisigadde biba bitambula kitegeera fokasi yange nenjijjaawo wendi nengamba kati ndigomite bwenkiyiwako nempulira ziri ennyimba bali abo abasajja baba bayimba ebintu ebiri inspiration era nze mbeera lunaku lumu nange nja kubeera nga abo abasajja kuba byayimba nja kuvaawo kati n'obigwamu n'otandika okubiyoola n'obifulumya ebweru n'okola kibawuliza ka music ko yemmere y'omwoyo oyoola naki oba sowaani kubanga kati kankubulira eri enkuba bweyingira bino ebintu osooka n'obivaako ebyo bidomano ebibeeramu amazzi nga biramba amazzi gatuuka ne gabisitula ne bitengejja ne byebaka amasowaani gonna oba ogalaba wano nga gatengejja ku mazzi buli kimu oba olina okikwata okizze kuba amazzi wegayingira go tegalina position buli kimu kiki ogenda okusiŋŋaana esepiki ng'eri mu kinaabiro n'omulawo byatengeze ne bigenda obijja mu kinaabiro nno nga bikyafu n'obijjayo n'obyoza n'obigamba mwena beera wano ebyaddala ogenda okumagamaga bwoti oba teweetegese oluusi osudde ekimu okisudde mu mazzi olina okubeera sitedde eri wayigirizo amagye tegeebako olina okubeera bw'omala obisetinga byonna n'obiwanika wali naye mwenyini n'obeera ku bunkenke bwoti okumala essaawa nga 2 namba kubanga enkuba bw'eba etonnya gaba gayingira naye ate bwekya tegavaamu lumu nti ne gagenda olina osooka okkiwa obudde gavaamu mpola kiyinza otwalira kikaŋŋaana mu 5 kubanga tegaba mumo mokka gavaamu mpola mpaka olwotuka ng'olaba bisooto byokka n'omanya nti kati maziko kagenze kati kantobe neki aluyaŋŋambye tinaye kati bali amasanamu ge bagendamu ago bugazza omuzigo teyasumuluka bulungi yenangamba noyingira okusiiba osabe mba osumulukuke amasanamu nze kamba buli amazima ebyamasanamu tubadde nga tubyogerako wabula nga twogera ku bulamu bwange nabyo bimusayagala
kwe kanti mbere nti nga nerungi anti sabikola tetwabikozesa wabula ebyo nze sibye byantuusa ku kino mbogenda wali okwagala okubaziika ne mudduka mu ssabo emizimu giri gyanyiga giga nti oyo ajja kukoma wano tumuziike lwampaka oba bagutunda tewali nze nkyulira mwoyo gwe kyagwina naye bayinza okuba wali biri ebiragala bye bakunaaza wakola endagaano ne sitaani kiryanga gamba mukazi kumwambaza mpeta ne bagenda mu kyaki ne babagatta wadde tomuzaddemu mwana mufuse muntu omu wadde tomuwa muyambi wadde tomuwa make-up wadde tomuwa ngatto wadde muba muki muba muntu omu kati wakola endagaano ne sitaani anti naawo kati bwe mmala ebyo bibanga byakolebwa natuuka nenga bwe nakugamba nemmanya nti kati Katonda lyekkubo era bwe weenenya bakubiriza nze nenenya nengenda mu kyaki nze mwenyini ng'omuntu neneebonereza kutambula otya noyambuka ezo ensozi notambula nodda eno notambula kakati nga bwe nagamba nti ndi chosen obulamu tebwali nti bannonda neyagale bannonda ng'olina okubaako emikolo gy'okola nga bya ddala okutambula kyekimu kubikola kulamaga nalina okutambula kubanga tosobola kulaba Katonda ngeri kijja kola mu bintu nga tomaze kugwa mu ekyo tosobola kumanya nti ekizibu kiri bwe kikolega ngo mazo kigwamu kitegeera kati nwanagana mbe mu masitaani gali eri nsaba Mukama Katonda takujjayo bujji nti bu wabula yandage kumwoyo yandage kuba ettuufu nange nenzikakkana bino byonna bye mbadde mpita mugenda asuleeyo mu mataba biki Katonda nga nti gakulaga eryo kubo lyobaddeko kyamu abantu abatuufu ojja basiŋŋaana era namala nenkola ki maze nembagwako ebyo byonna bye nalimu nenenya eri Mukama Katonda bwe nawulira eddoboozi eryo kyeŋŋamba okubeera chosen wadde oli muyimbi weetoowaze tekitegeeza nti omuyimbi olina kutuula mu ndabirwamu olina nga bibeera mbu olina beera mu kamera nakupita neŋŋamba muli mu mutima neŋŋamba Mukama Katonda bwe mbanga ekinansiba buyimbi buno neeno image nenjeyambula kwebonereza nembyeyambula nemmanya nti nebwe biba bigere ngenda kubitambuza kubanga eyantonda nina okusigala nga mpeereza nina osigala obulamu nga butambula biri byonna nembyesonyiwa eyo embeera gyempisemu nandibadde nadduka dda nengenda nenfunayo oba eddagala oba ki kubanga ebyo byo bikolerawo ebyeddogo noddayo mu ssabo ngamba nandibadde ku mbeera engeri gyenyize nandibadde nagenda dda neŋŋamba nti nenziruka neŋŋamba kangendeke wa mutuula ku ng'obaasamize naye amazima ngumye nga nindirira Katonda anzije mweyo embeera kubanga ye yansindikayo sibasamize basamize baba bannimba nabo balinganze tebalina nnyo ne baba nnyambye nampa obuweewo bwe empewo nze mbuyita buweewo kubanga mwoyo mutuukirivu kasa namutegeera nti waliwo ekyamaanyi Yesu lyeddogo erisinga bagamba nnyo abantu omuntu alogera mu Yesu era bakubuuzeyo ologerawa Jesus is Lord nze kyokka oli kyemugamba byonna bwamala okukulonda nga akujja eri mu ddogo ne mu bicaafu eyo gyanzijje mu mataba na biki guba mulimu gwaba akukolamu omulimu n'akulaga nti kati kankuteeke wano tamala gakulonda n'akujjayo nagamba nti kuba nange endowooza yange yali nkyankalamu abantu be nali nabo baali balogo nga nange ndimu endowooza ezo endogo olimu bino olimu biri kati okujjako abo abantu bonna kubanga muli bapya olugula kuba nti wandaba nga eri nga nnyimba naye abantu abalala benina kati n'abanyambye bapya bonna abakadde bonna tewali akuyamba abakadde bonna babanzijako oyo nze kugambye nga mbeera isolated nsobola okukwata ekkubo nengenda ku lusozi ebyo nensibayo nga nenenjala ennuma nembeera eno nebuuza nengamba kati eno nkolayo ki naye nga ntunuulidde eggulu eryo oba oli awo noolaba ebire nga biyitawo nentunuulira omwezi ngaogwo nesula nga ngutunuulidde bino ebintu byonna nandibadde sisobola kubitunuulira nembyetegereza singa nasigala mweri embeera y'emmotoka gye nalimu mweri embeera y'obuyimbi gye nalimu nali sisobola kubyetegereza kukakasa nti nabyo gyebiri kuba ne speed je twali kwali ogiraba matosobola kumanya nti waliyo n'ebisolo waliyo n'ebikere nze kati dikiro yalabira mu kalinanga ebikere mbisangawo kakati bakulonze bakulaga nti nno munnaye nno leka kuyiteyo mu bbanga ekiyita waggulu otega wansi yawuko wansoolabe nenzira ku ground nze mwenyine nenekkakkanya neŋŋamba kange nenkole ne bana abantu ba wansi bannaaye kyolabye eyo tokirojja kati olina okuddayo ng'otutte enjiri gyenva
era abantu abo mbaddeyo nga sibanyiigira nga buli muntu akola ekintu engeri gyendi nti nze ndi muyimbi nina okumanya okwenjawulo kuba sisita tulina engeri gye tweyisaamu naye nga nze manya nti oyo kyakoze takitamanyi ne bwaba muntu mukulu nga mmanya no kyakoze nga ngezaako nnyo mmutegeeza abamu nemba ba abalala nga abantu bannange abantu bali bubi nnyo wansi mulapongo tulina oyamba abantu webale nnyo kuzimba ssomero webale nnyo kuzimba ssomero banemusomese ku bantu abaana mubasomese musomese abantu babisi abantu bali bubi mama abatsako leo bajukize mwenga abayimbi abali abato kyekyali kibatutte mu kusaba okubazika nga muli balamu tunoonya hiti n'obugagga munoonya bugagga mwagenda musaba bazike nga mukyali balamu abayimbi abatukulembedde batulaga bavuga zeskaledi bavuga baguze emata ag'akabenje omuyimbi avayo nakulaga yazimbye ennyumba kakati gwe toyinaamu yadde olina kakomando wabula oyagala otuuke ku kirooto kiri oli kyaliko kuba naawe eri ekkubo lyolimu naawe weeyita sita era twamala ebbanga nga tweyita basita naye nga tetuli kitegedde n'otunda byotunda n'osabiriza n'okola ki abamu batunda ekimu batunda amataka gaabwe nga ayagala kubeera sita baloga tuloga lwa kubeera sita ayayayaya twali tunoonya femu mugenze kuba baziike nga mukyali balamu tugenze anti oba kuziika wali eri ogamba aizulu enaku 3 besobola okunziika bwe manvudde nenkuba era abayimbi bafa mangu kyekyo ekibatta endagaano ebeera bakugamba ogenda kukuwayo emyaka 10 ofe nti yeye nogamba nze wano kamanzika enaku 3 nkuba emyaka 10 era ogenda okulaba endagaano bweggwako omuyimbi bagamba abayimbi abasinga tebalwala obulya bulize nti gundi yafidde mu kinabiro gundi bambye ebyuma olwo bakakuba ebyuma awo ndagaano ebeweddeko bannange bebyuma tusabe musayi n'oguyiwa wakiri mu kkubo omuyimbi w'eggwanga omuyimbi musomesa omuyimbi ayigiriza ate abayimbi tulina okweyisa obulungi nnyo we have to be exemplary nze mbadde wansi nange nayinagana amalala g'abayimbi tuvuma abantu tukona kikwegwako twetwalya ddala waggulu naye bwe nakkirya wansi abantu ba wansi buli kye balina olina okukakkanira ddala kuba ye tayagala kumanya gwa staff byayina bibye gubeera n'obwa staff oli sita ki ng'otambuza bigere onyumiza ennaku yo omaliza oŋŋamba nze nno ndi sita soko ongulira ekyokulya ng'akutunuulira enjala egenda kutuluma abayimbi nze natandikirawo haso ate mukama nanyamba nemanya nti kati ono ku studio okuyimba ekubanga kwekuttemu kuba tekujja gana nsobola okukolayo neki n'obulango obwo nabo buntwalidde tayimu labongo sibuyigidde lunaku lumu kintwalidde emyaka nga3 okugenda nga mpuliriza n'owuliza lediyo eyo n'owulira n'omanya nti nze kati kampite wano segedde nentuuka sigenze ku ssomero nti gye nabusomedde sigenze mu institution wabula ensi ekuyigiriza manyi kye bayita ghetto ate bakwanze siva mu ghetto nze mba mu kyalo mu ghetto mpitireyo bizi kati mu ghetto kigambo kiri ghetto get high education to teach others kitegedde buli muntu agenda mu ghetto tekitegeeza nti buli obukyafu bwe tubeera mu wabula kigambo bakyava mu luzungu baki get high education to teach others ghetto GETTOH get high education to teach others kuba tetulina ssomero ddala kati ghetto bwe kutikkira blood oba graduate kale tukomawo leero sawa eyo tukola bagenda tukuwa copyright omwana katwa tukakongera embozi za Rick Roy asooka tukyalira ku office nedoma tukubeza office nga bwe tuzimba wano tugenda kuzimba ddala simanyi kyengenda kubaddizaawo sirina kyennina simanyi wabula kisa kya mukama abawo omukisa buli ali eyo nawe alinayo kyolina nkyetaaga nsaba ku buyambi tekitegeeza nti kati waneeno ntuuse kumanya olugendo luwanvu nange njagala nterere wano mbeko n'abalabe nsobola okuyamba we naali eyo bakidomola oba fooko njogera mazima sigenda kubba gwe kyonyambisiza kyonna mukama kyabampadde tusabira gwe awulira eddoboozi lino lyebyogera n'obiteeka mu nkola tukusabira gwe ayimuka ne mukaseera akazibu mu lufunga lukutte n'ofuna tooki oba ettabaaza n'omulisa onoonye munno eyo gyabulidde tukusabira omukisa gwe ayimiridde n'okola ebyannaggwano mu bulamu bwa Chosen John tukusabira omukisa gw'abadde
olugendo era entandikwa y'enkyukakyuka y'obulamu bwe gw'abadde mu lugendo lwe gwe akozenga olutambi olusoose okulaba ng'afuna enjwavu eri gy'abadde abonaabonera. Tukusabira gwe omukyali yayimiridde n'otoola olubuto lwo luveemu ebibala ebigimu ebisava ebigezi, oleme kubulwa, oleme kuyaggayagga, oleme kulumwa, oleme kukaaba, oleme kulyaza amaanyizibwa. Buli w'olinnyo otwalewo obe ne feva ku mulimu, buli akulabako akwegomba osikiriza abeebu n'ayira n'abeebuvanjuba n'abeebugwanjuba bonna bajje nga bazze kwerolera mutima gw'omulungi. Oba ettabaaza egenda okumulisa olujja lw'ekyusekyuse byonna ebisibye ensi yobe kabonero kaddembe era enkyukakyuka buli omu gy'ayaayaanira okuba nayo. Twagala ebizibu byonna ebikwaŋŋaŋa bikome ku mulyango gwo bibule bikunoonye nga tebikulaba olwo nno nga weebisse era nga weekwese mu Kristo munda. Kulatuna n'ensi yange mweraba.